sirise ako muntu kasigala ka muntu akaka kasigala kako bagamba buli kasozi kabanengo yako atakabira kabanengo simanyi njagala okwetoola okola wano omukulembeze yazzeeko wano alwamye wangi zaara afulumye twagala adiddemu bonna wasoma gukyaliyo mungi agezaako zikiza naye ate bambi abandoozi azikiza wano ate nga guddamu gukwata bali nga bumanya amanda go genyini gekoleeza embeera bweti bweri yannaku nnyo abantu bayitirivu nnyo abakosebwa omuliro ate ekikeesoza olunaku olwaleero poliisi bagamba nti omuliro gwatandise basumudde seefu baali baagaana tewali sirina genzigemu ekiyumba kusaidi y'abakulembeze ensonga oyinza byogerako ki nange ensonga eno tugyogerawo okusinzira ebintu bano bawogana nnyo twasamira inakuwa Jakutuka ezeri ebuunika eggwanga liryebuunika tulitizibwa ebyaffe bino bye boogaza bya buwangwa na nnono era abantu bafiiridde mali yaabwe ey'obukadde n'obukadde. Kino ekintu kyanjogera nkyogera nga nze nayogera n'omusajja eyajja okupima mu kasaawo bagenda kuzimbawo omusajja omukiga ateekwa okuba be bakoze olukwe ne bookya akatale naye ka batubonyebonye essaawa ejja kutuuka kakibe ki tulitizibwa ebyaffe kolima banke batuuse okuddire wiiki nebookya akatale kaffe naye
ensi eno ate eno nsi naye ate eno nnono bwe bulibanga butaka bwa Buganda bwe bulibanga buwangwa bwa Buganda bwe liribanga ttaka lya Kabaka n'abaliddawo tewali muntu alikulembera n'abeera ku nsi n'alemerako kubanga ye Katonda asigala alina amaanyi ne bw'otwala eby'amaanyi Katonda asigala yakulaba birikomawo kubanga ne Muteesa abireka abantu bajjamu kubya pressure kuba buli amutuukako wali weezuga mu kikomere wali waggulu tusobola otuukawo siwa ono wa Channel 44 gwabadde wuubeero ekyasiza omuliro ogwewogerako twafunye namba za polisi tuzikubira kati bo badde batuuka twabagambye mugende ku kisaawe waliwo oluutu ezozituza omuliro era emoka ne tuzireeta ne zirya asikali twambuliza natalabikanga getisibye tukubira abakatale nawe wenyini tebakwata simu nga tubakubira tebakwata simu ngeri zakatale zabadde enzigale abaana baano bayita ab'omuggeto bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okusikiriza ebintu by'abantu ate baabibye abafu abaawala bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo era abaana baffe abaana abekate bawakuledi tebakoze omulimu gw'amaanyi batusaba mama Nabbanja ne minisita w'ebikwata ebitalaze bajje bambe ku bantu baffe abaana kate n'obwakabaka bwa Buganda amanyi agange ndese mugoma Siraji chairman wa Kasule Zone Bane mu kaseera kano njagala kusaasira abantu baffe abagiriddwako ebyabwe bizinensi zaabwe nti obulwa olusinonyi kyomugamba kubanga ono wabadde livelihood yaabwe babadde bajja akasente ak'okulya babadde bakolera emirimu gyabwe gyonna naye nga challenge ebadde nti structure ziri temporary kati tesobola kumanya omuliro gwavudde ku ki tesobola kutegeera gwatutebyenkanawa naye nga basuubudde ate nga baali babagaana okukoleeza muno omuliro era nga bo bakakasa nti wadde wakoleeza muliro wadde ekyoto wadde ki oba baabibagaana olw'embeera yaki y'ekitundu kyabwe mwe bakolera nti babeera n'omuddo babeera n'embaawo nga ze bazimbisa ebiyumba byabwe era olaba obuyumba bwasigaddewo obw'ebyuma naye era munda temuli kintu kuba mubaddemu eddagala mubaddemu ebintu byabwe eby'amaanyi twagala kunakuwalirawo nabo bambi kyannaku kaseera kazibu nnyo sente zibuze abantu bakasubula emaali naye tetumanyi na muliro kwe gwakoze ekifo gwafudde so nga tusaba nti senga abakulembera ekifo kino bwe tuddamu kuzimba kibeere structured nga abantu basobola okufunamu enkuubo kuba gwatuuse ekiro zalinasaa 6 netutandika okulaba omuliro naye nga abantu balina nabo bayita kuzikiza muliro nga bwe bayongera okuba fire brigade bayongera okuteeka nga omuliro gweyongera buki bweyongezi so twagala kusaasira abo bonna abafiiriddwako ebyabwe mukama abagumye tulabe siteepu akatale kano munnange ogamba nti ogenda kayingizaamu gavumenti akatale kano ttaka lya Kabaka yawaawo abantu bakolerewo emirimu gyabwe kakati ogamba gavumenti mpoza oba ogamba poliisi ogamba n'abatwala ekitundu engeri ey'okukumakumamu abantu okuzimba mu ngeri ekolaki ebayamba okulaba nga tebakwatibwadda mu kifo kati gavumenti yo ogenda gikubira mulangaki buli muntu ali mu kukaaba ono ayagala owamataba ge gatutte akaaba ow'omuliro naye akoze ki akaaba kyetusaba kyokka nti estrengtheninge ebintu by'omukulwanyisa omuliro
nti ebiseera ebisinga omuliro guno bwegukwata nga gukyali kuba kati wano Katwe ne fire brigade wali weeri wantu kumpi nnyo naye bw'oŋŋamba nti omuliro gwaka ne wamala essaawa nnamba nga fire brigade tenabakutuuka ekizibu kati challenge engenda okulaba nti tewayaddeewo nakuba webakolaki webayita but even then basobola okuba ne hose ezikolaki ezituuka wano bwe baba batuuse mu budde musobola okutetenkana ne mutaasaako byemukolaki byemutaasa department y'omuliro gavumenti egyongeremu ssente kuba gw'omuliro tosobola gutegekera tosobola gamba gyokujjawo gamba nti ogenda kuteeka ebizikiza kubanga eno yembeera abantu baffe bakolera katale toyinza keegaana structure zitempole kuba ttaka lya kabaka lyabagamba kuzimbawo bizimba ate emirimu gye bakola so balina okubanga obakuuma ng'omega sure nti bwe bakuyitira osobola okwanukula omulanga gwabwe mu mbeera ng'eno ey'omuliro amanyi agesaala mukisa muwonge mukyala akiikirira ku LC5 ekitundu kino Katwe n'emiruka emiranga mu 7 okumaze okubala abantu kutuse kayumba kaabwe baggula geeti temuyinza kutulimba nti si kigenderere era osi tasobola kutulimba nti si kigenderere kyatandise kitya wabaddewo effort y'okuzikiza omuliro kweyambayamba era y'okweyambayamba abantu nga bwamanyi tulwanira emaali ye ne tujja naye osi baganye okutugulya geeti ne tulajanira ku geeti nga geeti nsibe abantu okutukala bevuddemu nga bala emaali eggwawo ne tusalawo tunyenye geeti wakitukule nki nkuule osi basazewo sintale ne bajja batukube fe abali ku geeti emmotoka y'amazzi yatuuse okujja ne baganda ogigulira batuuse ku ssaawa esembayo balaba omuliro gutuuse ku gagundi kayumba kaabwe baggulira emmotoka y'amazzi fe ne maali yaffe esaanyeemu muyinza mutya okutugamba nti si kigenderere nze obubaka bwempa abakulembeze nga ntandikira ku pulezidenti Museveni simuyinaako mutawaana simuyinaako kabi konna era abadde atufuze naye bw'aba tagamba ku bantu babatutulugunya okutuuka ku ssa lino tumusaba busabi mu ggwanga lino bw'abanga amanyi agenda kufuga bikoola na bizimbe tumusaba ffe atwokye nga bw'ayokyeza emaali yaffe tusirike tugwewo asigale ng'afuga ebizimbe bawaawo bakolerewo tebazimbawo bizimbe nti bya buloka bazimbawo mbaawo bazimbawo mabaati naye ibbaati era olimanyi nti bwe likwata nga mulimu omuddo munda likola ki gukwata bukwasi abantu emaali yonna ekoze eki obuyumba busigaddewo amabaati gayimiridde naye nga temuli kintu nakimu so kati obulamu bugenda kuba buzibu kati nga ffe abakulembeze tulina kubira gavumenti mulanga okugamba nti embeera eno bagisalira amagezi mu ngeri ki mu kuzikiza omuliro mu ngeri ki mu kuorganizinga obutale buno bubeerenga abantu waliwo amakubo nti embeera ng'eno ng'etuuse nti waliwo amakubo abantu bayinza okuyita okuzikiza ki omuliro abantu bano baali babawadde etteeka nti tewali koleeza muno kyoto era tewali abadde akoleeza ki kyoto kati baba tugamba nti banoonyereza ekyavuddeko omuliro tukirinze kuva gye bali kubanga bo baali ab'emmindi tebakoleeza ab'ebyoto tebakola ki tebakoleeza kubanga mubaddemu eddagala ekkalu era eryo etteeka baali baligondera nga tebateekamu omuliro gwonna so kati tulinda poliisi etuwe ripooti yaayo omuliro gwavudde ku ki erinnya mukisa muwonge kansala wa LC5 omukyalo w'ekitundu kino obuzibu bwe tulina bwafunye bwa mulimu abasuubuzi ffenna nga bwotulawe tutudde abudwana ekiro ssaawa 5 tugambira tugende ewaka kaataawo n'ekitundu batukubira nti akatale kakutta omulimu netudduka emisinde kkala semaali yaffe nze nali essaawa ensawo z'amatooke ensawo zange 4 n'omwero omuyiwe amunange essegume alinamu ensawo eziwe ensawo 6 wali n'omulala zakaliya bwe tukola abasatu awo nakati bwe twamaze okugenda emmotoka bwe yatuuse ng'etuuse ekuzikiriza omuliro wano ng'ate geeti nzigale kati faya yagenza okutuuka emaali yaffe eweddewo luliro wedda bugyolagala okutaakiriza ate ogenda wegitadde ng'ate baagijjeewo dda tusigala tukyalina wadde ekikumi kya ssente n'ekimu kati basuubuzi bannange bano ab'enkoko nga bwotulaba ekiyumba kino zonna enkoko zaayidde wasigadde naye nga tezabaddemu bazadde basuubudde enkoko zaayidde wasigadde wadde nange ow'amatooke saasigaza ogenda kuba n'abeddagala ekinnansi nga bwokatumya akatale onna konna tuwasigadde wadde ekikumi emmere teeka wali mudaala ate oteekawa mulira netusigala nga tuviiriddemu awo kati mukama wange badde ŋŋamba nga bwe tulina abantu nti bagabo bazira kisa bayamba nze senkunga ndaliwo omukazi wammamba omutanowira namutera tulira omukazi batabanakutunya agaba sente ayamba nanga nyambeko nyambibweko mutabani we saasigaza ati ekikumi abaana bagenda kusoma
maali yasiridde nga balaba amatooke gali bwati muzeemu fulemu galaba gaabo naye nga tusaba okuzzawo ebiyumba byaffe bino kuba tulina gwe tukolera ndala gyabwe tugiinako lisiiti kiga nti tuvuddemu bugwe mu katale twaga okufuna ebuyambi tuzeewo ebiyumba byaffe tutandika okukola ne kapu yawuddewo omuzasa yonna yonna senkungu enamba yange y'essimu eriziyo 753 733 233 asobola okunsindika ku kasente nenzizaawo byenkola naye embeera sirungi nendabirira sirina kyabbakolera era nsigadde nga Poliisi yaffe ey'Ekatwe eri mu kunoonyereza ku muliro ogwakutte akatale ka Katwe nga twafunye information mu kiro ekyakesezza olwaleero ssaawa 6 ez'ekiro era abasirikale baffe abamuzimya mooto ne banguwako okulaba nti tewabeerawo buzibu nnyo nga abasirikale baffe baazikizza omuliro guno nga omuliro guno gwakutte obuduuka oba kiosks mu katale ezitunda eddagala ly'ekinnansi nga naye we twogerera ne kati abasirikale baffe bazzeeyo mu kifo kino okuzuula ki ekyaviiriddeko omuliro guno naki ekyayononekedde mu muliro guno n'okulaba oba waliwo eyafiiridde mu muliro guno nga tujja kuba tubategeeza bwe wanaabeerawo ekipya ekinaaba kizuuseewo. Kati tweyanza Nyafande security press conference za police agere wano police yateekawo okunoonyereza